Oli mulabi mulungi ate era omugoberezi ow'ensonga okubanga otwegese ebirozo wamma okanudde amaaso otaddeko emmambo ate n'owulira mu butuufu oba n'owawula agatawulira vumba osobola okuwuliriza. Nange mbagamba nti tunga ze waavubye nga eŋŋombo y'Abasuulumbi mugimanyi bulijjo n'ayimba n'enderuka ng'alabye ow'eddanzi kale ndabiseeko olwaleero kubanga munnange namuŋŋona waalaba ebbala waagwa ate ow'ensumikambi akyalako ewa muganda we Semukuta akyala wa Namunyenyenzi. Olwaleero nkyadde wano ewa muganda waffe Yasini Mulindwa omusajja omusambaganyi musajja wangabi okuva ku Ngabi Beddings. Soko bambulizeeko ngala sengule wayogedde amanya Yasini Mulindwa wano ku Ngabi Beddings. Sanyuse nnyo okulaba nti ozze n'okyalirako wano ku maka gaffe essebo. Weewaawo tweyanzege ekimundeesezza njagala okubategeeza nti muzzukulu wa Nsambo ono ayagala nnyo olulimi Oluganda n'obuwangwa era bwe namutegeezaako nti tugenda kutandika okulanganga Ngabi Beddings ku mukutu gwaffe ogw'Olulasangeye TV nakkiriza n'agamba tujja kutambulira ddala wamu n'agamba ajja kuteekangamu akasente akanaba kasobose okulaba nga olulimi lwa Kabaka lutambule lusuke emizibo gyonna oba ebiwumbe byonna oba buli nsalo. Kale mwebaza nnyo mukulu Mulindwa kyovola bansoose kumwaniriza atabeyanjulidde namwe mumuwulidde. Nsaba katono nnyo nga sinaba kuleeta nakwanjuluza ssomo ly'endeesa olwaleero asooke abanjulire ekifa mu Ngabi Beddings biki bye bakola balina ki abalagiye n'okwalagirira abawe n'ennamba y'essimu olwomba w'essomo ate tudde kubanga bagamba toyinza kutenda bwomi bw'amazzi ne weerabira eyatonda entamazzi oba totendereza bwomi bwa nswa n'ototendereza nkuyege zaabumba kiswa. Kulu Yasini y'omu ku bavugirizi baffe oba mu luzungu bayita ba sponsor gwe tutambula naye ku Olulasangeye online TV ate temwerabira tinde ku Delta TV mu mpaka zaffe ezawakula ennume yatuwa ekirabo semalabo. Kulu Yasini yogerako ku Ngabi Beddings. Neyanza nnyo so mukulu bosa sengule 222. Waawo. Ngabi Beddings tutunda byawaka. Okusingira ddala eby'omu kisenge mifaliso butimba bwa nsiri ensi tezibaluma nga muli eyo ekituufu kubanga ennaku zino abantu balwala nnyo emisujja naye bugayaavu lwaki tojja wano ku Ngabi Beddings. Ate munange ebintu byaffe tetubiseera tusuubuuza era n'okutunda akamu akamu amasuuka bed cover blankets curtains kwega byonna biwandyetaaze okukozesa ewaka mazima carpets zonna buli kika kya carpet tukirina amasuuka curtains pillows so wano wowe tusa ku Ngabi Beddings buli kyeweetaaga ky'onookozesa ewaka tuba nakyo kibaawo n'ebyamasannyalaze naye tubina branch yaffe gye tubitundira era wowe n'ekyamasannyalaze kyeweetaaga nakyo tutwakisa kikutuusaako. Ekitegeeza bino bye bayita home appliance byonna bwebiri home appliances byonna tuba nabyo bucket baafu essebo era nga tuba tusobola bikutuusaako tukusobola tukubira akasimu ku 0701 598 034 oba 0775 598 034 osobola tukubirako batosobodde kutuuka wano ne tubikutuusaako wooli tubiteeka ku booda ne bikutuukako wonna wooli gwali ewala ennyo nga toli kumpimpi ne ku taxi ne oba ku bus tuba tusobola bikuteerako ne bikutuukako kubanga waliwo ali Esoloti Mbale Hoima bonna wali wonna mu Uganda tetulina wetatuuka tuba tusobola bikuteera ku baasi ne bikusanga egyoli essebo. Kwezo eriwo eri ku WhatsApp kwezo zonna eri ya Airtel eri ku WhatsApp eri 0701 598 034 kweri ku WhatsApp oba osobola tufuna. Tweyanzege oyo ye muvugirizi waffe nsoose kumubawaako n'abanyonnyola ebiriwo bye mulina okugula kati bannange saagala weetuleko ng'ow'ekigalansi situkira muge yatega ogw'ekyayi ojje wano ku Ngabi Beddings basanga wano Nankulabye mba mutuufu kituufu nnyo ssebo Nankulabye opposite New Life Bar Nankulabye era wowe otuuse mu Nankulabye toyinza kubulwawo ekipande kinene nnyo kyaka n'okwaka ekya Ngabi Beddings tutunulidde dda mu New Life Bar Nankulabye wano weewaawo yabatuusi ku Hoima Road main kwennyini bwatyo abategezeza ku Hoima Road opposite New Life Bar mujje wano muwagire amukulu Mulindwa Yasini munywanyi wange ayagala nnyo olulimi kyemwenyumirizaako ate era aluwagira mu ngeri enjawulo ajagala abatuusaako emisomo olwaleero muwulire enjogera egamba nti nno gundi yeesudde mu Jjulume. Jjulume kyeki leero essomo lye mbaletedde likwata ku
Jjulume oba abamu kye bayita Jjulume nga bwe bakyasanguza okusinziira ku masaza n'ebifo gye bava. Simanyi omuganda ge Yasini Jjulume okima kye kitegeeza. Jjulume waliwo ebigambo bitukozesa mu Luganda naye bakutuusa ku Luganda kino kitegeeza ki ate oyinza n'okwewuunya kubanga waliwo ebigambo butuufu sijja kulimba naye nga nyinza okukigeraageranya naye saagala kubeera nga mpaba badde nsaba okinyonyola abatulaba. Kale kasita mukulu Yasini agambye nze kasaagamba nti kinyonyole nga nze nkinyonyola kakati kakibanyonyole olwaleero mukitegeere sinzire wano ku Ngabi Beddings yeetaddemu ensimbi okubanga kino olwaleero nakyo mukiyiga abantu muli eyo mwogera ebigambo olumu ne tumanyi makulu gaabyo kakati guno omukutu Olulasange Online TV guliwo ku lw'ebyo kunyonyola ebyo kutotola ne tunojjola kino nakiri okufaananako mutembyanju anojjola obugolima mu lubango kakati kye bayita Jjulume liba ddalu ensolo zerikola ku ttale. kapya ku saidi yange kayingidde liba ddalu era singa oli agamba yezere yeesulamu awo Jjulume n'akubakuba abantu akunako nkayisi kyaveeyo kati lyeddalu ensolo ezikolera ku ttale kyekiyitibwa Jjulume. Okwesuulamu Jjulume Kisoko naye nga kyava mu makulu g'ekigambo ekyo kyennyini. Kale nno njagala okubategeeza nti ndi muwandiisi wa bitabo era mukulu mulindwa kamwanjuyire ekitabo Olulasangeye kyekyo ky'okutte taata bakiyita Olulasangeye Oluganda olw'edda oba Olulasangeye Luganda Dictionary. Kyanteekesa akagambako dictionary abamu bayinza okuzibuwalirwa ne bagamba bannange waliyo n'Olulasankima kubanga tuwulira Lulasangeye waliyo Lulasangabi abamu balowooza mu kusooka ekitabo kino kinyonnyola byafaayo byangeye ekintu ekitali kituufu. Olulasange eyo dictionary kinyonnyola ebigambo ebizibu olwaleero tunyonnyola ekigambo Jjulume naye kati ekyo ekigambo bw'oba tolina Lulasange nga tetoze ku mukutu gwaffe guno tojja kumanya mangu naye ekyo kiba kya mitwalo 10 ng'okigulira abaana ng'oteeka ewaka waliwo kino bakiyita bassekabaka b'ensi muwawa. Bassekabaka b'ensi muwawa ekyo kinyonnyola byafaayo bya Buganda ate nafuka Buganda liyitibwa muwawa kati Buganda yadda nnyo era abajerijjako bagiyitanga muwawa era erina bassekabaka ab'emabega eri abakulembera nga bakintu tebannatuuka kuba kati kintu yagenda okujja okuli obwakabaka ng'amaze kulwanyisa Bemba ye yasembayo mu nsi muwawa Bemba Musota baali wamunsomeseza yeye wasatu mu mukaaga ye yasembera ddala mu luli oluse ye yasembayo mu luli olwa Ttonda kati n'abeera nga kintu atandika oluso olulwe awo ensi neryoka efuuka Buganda tekukoma kati ekyo nakyo kiri awo ekyo kya mitwalo 3 kati waliwo n'ekyo nakyo kya mitwalo 3 bakiyita effumekero ly'ebisoko bya Ssengule 222. Mukulu mulindwa kibalaze mukirabye ekyo kinyonnyola ebisoko n'amakulu gaabyo bw'oba naakugamba nti nno amaaso okukuligita onoosobola okutegeera nga ggwe Omuganda kiki kye bategeeza ti gundi amaaso gamuligita oyinza obutakitegeera kye bategeeza bw'oba naakugamba nti gundi asudde ensika onoomanya kye bategeeza. Amavivi okulwanira ebifo olowooza amavivi ge ganaabagalwana go gennyini oba kitekiina amakulu gaakyo munda muli kati kino kyekinnyonnyola ebyo bakiyita effumekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 na kino bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Byonna ng'obyefunira kati ebyo bwe biri awo mitwalo 19 gye bagikuli mu ngalo ng'otwala amagezi bugagga ate bagamba amagezi muliro bwe guzikira ogukima ewa munno. Kale nno nze nasalawo Buganda ngitekeko ettaffaali bulijjo nga mpandiika nina n'ekitabo ekirala mukulu Yasini kye mpandiika Ngabi Beddings bwe naabanga ekkiriza Ssaabasajja yasiima neerabikiramu ndowooza neegulamu ekibanja mu kitabo ekyo kuba bakiyita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba kinene. Katulabe inshallah obulamu weebuli tujja kuba tulaba ekinaaba kigenda mu maaso kituufu nnyo kijja kuba kirungi nnyo kubanga nnoonya abali eyo abagazi b'olulimi abalala mwenna bannange muntuukirire mulangireko mu kitabo ekyo ekijja ekyo ekyengero z'Abaganda teekamu ekirango kyo ku miwendo mitono ddala tujja kwogerezeganya ndi ku 07885993 omukulu Lubega Sadaati naye mulaba wuuyo atuuse ate nga n'akadde kagamba kanneeganye mulanga kakati kangamba bw'onoogezaako gwe n'osuukira ng'omwenge omusuwano ojja kuvaawo na mizizima. Kale saagadde kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi ate mukulu Yasini ye mwebazizza nnyo kuba leero ntambudde naye mu ngeri ya butalekana nga Sonko na Kovu naye mujje wane nakulabye opposite New Life Bar muwagire Ngabi Beddings. Esimu gye baddiremu omulundi gumu esimu eri 070598 034
era yeri ku WhatsApp bwoba toyise ku Airtel osobola okuyita ku MTN 0775 598 034 weewaawo kale tusiibudde katukwabuke ng'omukangwa bwe guva nagwo ku musajja mukulu atudde mu ntindi awangali magulu nnyondo